Buli mwaka eggwanga lifiira triliyoni esoba mu 10 nga zino zibulankanyizibwa abakozi mu bitongole bya gavumenti abaweebwa eddimu ly'okutuusa obuweereza ku bannayuganda okuli okuzimba enguudo, amasomero, ebyobulamu n'ebirala ne bamaliriza ng'ensimbi zino bazibbye. Okusinziira Kaliisoliiso wa gavumenti Beti Olive Namisango Kamya, abantu abasinga okukwatibwa mu muze guno be bakozi ba gavumenti abavunaanyizibwa obutereevu ku nsimbi za gavumenti okuli batiisatiisa abakulu mu bitongole, abakulira emirimu ku disitulikiti, munisipaali, eggombolola n'ebifo ebirala, era bangi bakwatiddwa. Kubanga mu keeti tulina cases ezisukka mu 100 ng'ate abantu 30 cases bo kooti yabasalira ddala omusango nti babba naye ne bajulira process za kooti muzikola ki muzimanyi naye mu lipooti tujja kuziwaayo. Ng'ennaku z'omwezi 9 omwezi ogwa Desemba, Uganda egenda kwegatta ku nsi yonna okwefumitiriza ku muze gw'obuli bw'enguzi obukudde ejjembe mu ggwanga naddala mu bitongole bya gavumenti, era olwaleero ebitongole eby'enjawulo ebirwanyisa enguzi okuli ekya Kaliisoliiso wa gavumenti nga kikulembeddwamu Kaliisoliiso Beti Olive Namisango Kamya, ekya State House Anti-Corruption Unit nga kikulembeddwamu Kano Edith Nakalema, eky'omubalizo w'ebitabo bya gavumenti n'ebirala bisiza kimu nga nkuyege ne bitegeeza nti kyekiseera gavumenti ekyusa engeri gye badde erwanyisaamu obuli bw'enguzi. Kaliisoliiso wa gavumenti Beti Olive Namisango Kamya agambye nti bakkirizaganyiza n'omukulembeze w'eggwanga nti omuntu yenna naddala omukozi wa gavumenti anaakwatibwa nga bulankanyiza ensimbi z'omuwi w'omusolo agenda kusibwa agibweko n'ebintu bye byonna bitondebwe. Kaakati abantu bano ng'Abaganda bwe bagamba nti ekiyita waggulu otegera wansi empungu terya byeru. Bw'azibba ne bw'aba nga talese w'obubonero bulaga nti azibbye ajja kuzitwala mu maka ge, agule rediyo gy'atabadde nayo, agule emmotoka, azimbe gali kwoleka, agule apartments, abaana baweereza ebweru okusoma. Kaakati lifestyle audit ye lifestyle eyo gyetwagala okubuuza, ssente ozigyewo ezigula mmotoka etajja mu musaala gwo, embaga gye wakoze makeke nga tejja mu musaala gwo, ennyumba gy'osulamu nga tumanyi minisita wa gavumenti zaafuna ssente wazigyewa. Ezo ssente teziba zababbi abo nedda, ssente za muwi wa musolo, era ekigendererwa kyaffe kuzikomyawo. Akubiriza bannayuganda okulopa omukozi wa gavumenti yenna amaasamasa ensimbi mu ngeri etegeerekeka basobole okumunoonyerezaako. Tusaba n'amasinzizo gonna ku Lwokutaano ng'ennaku z'omwezi 3 emizigiti mwenna mwogere ku buli bw'enguzi n'obubi obukirimu. Ono awagiddwa akulira akakiiko ka State House akalwanyisa enguzi aka State House Anti-Corruption Unit Kano Edith Nakalema ng'ategeeza nti bagenda kukolaganira wamu n'ebitongole byonna ebivuddeyo okulwanyisa enguzi omuze guno basobole okulinnya ku nfeete. Ebitongole byonna ebiri mu kulwanyisa obulyake n'obuli bw'enguzi nga bikulirwa Inspectorate of Government, PPDA, Office of Auditor General, bayaniriza ofisi ya Pulezidenti bulungi, tukolaganye bulungi, tutuuse ku bingi Pulezidenti by'anaabanjulira nga 9 Desemba ekololo nga ofisi ye. Dr. Maxwell Ongetho okuva mu ofisi ya Ssabawalizi w'ebitabo bya gavumenti agambye nti kyekiseera bannayuganda basitukiremu balondoole ensimbi zaabwe. It is possible to even take pictures of that collapsing classroom block. It is possible to take pictures of the collapsing bridge. Evidence to support the fact that things are going wrong in a certain point. Paul Siano Muchibi, BBS Telefina, Gamboze.